Uganda nga yawolereza abayindi nga abalagaye nti mukulu Karugire oyo nze gwe basiba nga awolereza omuyindi yakola business wano eyakola business wano nga talina license njagala okumulaba okitegera ekintu ekyo What's your take on this, Mr. Karugire? Excuse me. What's your take on that? Excuse me. What is your take on that? Excuse me. What is your take on that, please? Ekyo kyokka kyekinzita nze mbabuulidde ekyo kyokka basibako erusira nga nkoze bizinesi nga sirina license naye njagala okulaba mukulu Karugire oyo nga wolereza abayindi bakola statement mu court of appeal nga bakkiriza nti bakola bizinesi wano nga tebalina license kinnuma okulaba mukulu Karugire lwakuba abasa omwana wa president awo gamanyi gabunze Kaye wisdom era agamanyi mukulu Karugire oyo neewuunya mukulu Karugire oyo no problem ate takimanyi nsobi gyalimu nze mwewuunye oyo mukulu Karugire nze nkubuulidde haja misi mwangu nnyo kulwa munnayuganda amanyi Uganda gyegenda nze neewuunyiza mwami Karugire awo yes wawasa omwana wa president naye tekikuwa supremacy ku bintu bya bannayuganda abantu batya okwogera ku Karugire naye nze myamoke let me finish this interview, boss. Why don't you do it there? No, I'm doing it here. Wamamba nkugamba Karugire kankugambe kubanga yes manyi buli munnayuganda akutya naye abantu bangi nnyo bawasiza abaana ba president nga bakakkamu ongamba otya Karugire n'owolereza abayindi ku bintu ebi bibiri. One, DTB Bank yajja n'ekola wano business nga terina license bannange bwetwali mu court of appeal bakola written statement nga bakkiriza nti kituufu tetwalina license bannange tugirina. That is one. Two, omusajja n'aleeta ababazi b'ebitabo in the space of 10 years nga bamubbye billion 120 ababazi b'ebitabo nga tuli mu court of appeal era ekyo ne bakikkiriza ba DTB Bank nga bakoze written statement ne baapiiringa wano. Ekinneewuunyisa Karugire ali ku ssente z'abannayuganda ayimiridde nakiryowa kiwanuka Jolly Just Kiwanuka oba ejjajjawo oyo kyali yawolereza yali wa DP nga musajja mulwanyirizi wa ddembe naye ayimiridde ye muwolereza wa government first of all kiryowa kiwanuka ayimiridde awolereza abayindi baneekamba buulire oba musiru kyenkana ki n'owolereza omuyindi I don't care kale yandiwolereza omuyindi no ati wuliriza woba gwe kiryowa kiwanuka nga gwe muwolereza wa government noyimirye musanga atenka kati nga gwe solicitor awolereza omuyindi kwolabira ddala nga akoze written statement ngakkiriza nti situufu najja mu Uganda nekola business nga sina ki license basiba abaana bakwata abatembeeyi ekikwasa omutembeeyi mmwe temukimanyi kubanga talina trading license bw'aba omutembeeyi eyeeyiya nga just atunda menvu bamukwata ne bamutwala mu KCCA court etuula 24 hours ne bamusindika eruzira emyezi 3 ku 6 oba talina emitwalo 25. What about bano abayindi aze n'akubba n'akola business mu Uganda nga talina license naye nze ekinnumye kimu kyokka kwe kulaba kiryowa kiwanuka nga taatawo oba ye jjajjaawo Jolly Just Kiwanuka nga yafuba okulwanira Uganda eno n'obwenkanya nga kiryowa kiwanuka ayimiridde wali awolereza omuntu ayina eyakola written statement ku court of appeal nakkiriza nti kituufu nakola business nga sina ki license kyekingyeko waya ekisembayo kya mukulu Karugire buli omu atya okwogera ku Karugire no president alina abaana b'abawala bafumbiddwa yes ayina tetulabangayo muntu mulala yenna yafumbira yawasa mwana wa president naye nga maama akola ebitakwatagana. Karugire ye yandibadde asooka okudefendinga ham kubanga guno omusango teguli about ham guli ku munnayuganda gwe bakwatira mu kikuubo gwe bakwatira ku street ng'akola business nga bamuvunaana talina trading license naye Karugire ng'omanyi eno government yammwe wawasa omwana wa president n'oyimirira nga abasajja abayindi bakola bakkiriza nti bakikola nga tebalina license wano n'obawolereza oyo nja kufaafagana naye nze omumanyi kyannaku nnyo nti amateeka leero gafunyiddwa njagala obategeeza nti bw'abanga Miss Kigundu basobola omufutyanka ate omuntu omunaku owa wansi
agenda kweyagala no gavumenti ebamu abantu bangi kubanga etandikira kuggwe mu nsiko mu jjango waliyo ekintu kye bayita water truce mbiseera ebyekyeya kekafa wasigala amazzi wokka ensolo zonna bwe zijja okunywa tezeerya bannayuganda guno omusango si gwa minisiti Ggundu yekka musango gwaffe ffenna kubanga tunyigirizibwa banka z'abagwira kasaba bale ebitabo byabwe omwaka nguweddeko nga badde ewaabwe ffe nga tusigala ntuli bannaku njagala okukubiriza bannayuganda ffenna twegatte wamu tulwanirira obwenkanya ekitongole ekiramu kibatunuulidde tekirimu byabufuzi ojja kwewola bakubbe ogenda kutega sente z'okusanga bakusazeeko sente naddala bakadaama bali ebweru w'eggwanga ensonga eno nkulu